RDC Wakiso Justin Mbabazi okwewerera ababulankanya ensimbi gavumenti zeetaddewo okulakulanya abantu abadde mu ggombolola ya Wakiso Myuka abafuna ssente z'emyoga we bakuŋŋaanidde okulaga bye batuuseeko n'okwebaza gavumenti olwa ssente zibawadde okwekulakulanya. Abadde awerekeddwako omuyambi we Muwanga Lutaaya ne Kamisona wa RDC Fred Bamwine era basoose kulambula midaala okulaba ebibiina eby'enjawulo bibikola. Mbabazi yeebaza President Museveni olwa ssente z'awadde abantu okwejja mu bwavu era nti Wakiso yakaweebwa obuwumbi obusukka mu 10 okuyita mu myoga ne PDM. Katumuulidde twebaza President Wakiso district yabawa obuwumbi 10 ezo ssente nnyingi nnyo. Wabula aweze okufaafagana n'abazannyira mu nsimbi zino. Okulaba ebyafaayo mwakolera eggwanga lino ssente ziriwa? Singa tusanga teziriiwo tujja kubasiba. Kamisona Bamwine ategeeza nga President wakoze ogugwa okujja abantu mu bwavu nabo n'abasaba okumuyirawo omubiri. Mwe muliyo bw'olaba ekintu ekitatambula bulungi ku lwa NRM simba nakakongoveeyo okuba omulambe. Ow'ebyensimbi Wakiso John Kyolobi ategeeza nti gavumenti yakawa Wakiso obuwumbi 10 mu bibiina by'emyoga ng'ebibiina 331 byakafuna obuwumbi 8 wabula ekyennaku baakazza akawumbi kamu obukadde 600 zokka. Biliyoni 8 mu miliyoni 19 zibaakagaba mu bantu naddala abatudde wano. Ye Harriet Nampala okuva mu Microfinance Support Center akubiriza abantu abatannafuna okwongera okwetereza kuba ssente weeziri. Buli atannafuna seed capital owa 30 million tegeeza ku munno ogambe bajja. Mwetegeke beera ready. Agamba abakozi obulungi batandise okubongera ensimbi n'asima gavumenti olw'okulowooza ku bannansi. Richard Tumwebaze ssentebe w'abali mu myoga naye yeebaza Pulezidenti n'omuyimbi Munnamasaka n'ayimba ennyimba ezisuusuuta Pulezidenti. Ate Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajji asekeredde abasiraamu abamulwanyisa mu kaweefube gwaliko ow'okulaakulanya pulojekiti z'obusiraamu. Agambye nti kabamuvume tagenda kuddiriza kuba obusiraamu bulina okugenda mu maaso. Waliwo pulojekiti zemulaba ezitambula mu maaso. Abatukuba embisi baagala bazitulemu bazitemu. Tetuyinza kukkiriza. Olwokubanga obusiraamu bwetaaga kubeera. Tukkiriza batuvume, tukkiriza batwogereko byonna, tukkiriza batuwaayire. Abyogeredde ku kibe ky'obusiraamu e Kampala mukadde bw'abadde akwasa abayisiraamu okuva mu bitundu eby'enjawulo zaka ebaweereddwa ekibiina kya One Umma Uganda ekikulirwa Hajjat Shania Kigozi. Hajjat Shania Kigozi ne ttiimu ya One Umma yonna olw'omulimu omulungi gwe bakola n'obwesigwa. Disitulikati wa Wakiso Sheikh Elias Kigozi akubiriza abaweereddwa ssente zino okuzikozesa obulungi. Ekisookera ddala olina okuleeta enniya n'okakasa nti ky'ogenda okutwala oba ky'okkiriza okufuna olina pulaani mu mutwe gwo n'enniya y'eggulu egamba nti nze bisimillah obulamu bwange njagala bukyukire wano. Akulira ekibiina kino Shania Kigozi ategeeza nti okugaba zaka y'emu ku mpagi z'obusiraamu era bakikola okufuna empeera. Asiimye abasiraamu okuva ebweru w'eggwanga abakuŋŋaanya zaka ne bamuweereza bannayuganda nabo n'abasaba okubalabirako. Kubeera nga babeererawo bannayuganda mu projekiti ez'enjawulo. Netwala omukisa guno okusaba mwenna abagagga abali eyo nti bannaye muwe zaka kuba zaka mpagi ya busiraamu ate era abakakatako